Christopher Kibirige nga mutuuze weeruweeru yaliko omukozi mu kitongole ekya East African Telecommunication Corporation abukeereza nkokola n'ajja ku kitebe kya CID okwegaana nti yadde akafaananyi kabaddemu naye kabaddeko erinnya lya Lukundo Aloysius. Kibirige agamba nti talina nsimbi yonna yakasiimu gye yali afunye ng'eyitira mu Cairo Bank International. Ono abadde akyali wano ne zireeta eyaliko omugoba w'ennyonyi mu East African Airways Captain Macheri Steven nga mu kifaananyi kuliko erinnya lya Alenyo Paul nga yagamba nti gavumenti talina kyagibanja kubanga yasasulwa dda akasiimo ke ne kaggwayo. Nekanze nnyo okulaba nti abantu bakozesa ekifaananyi kyange okuba ssente z'aba pensioners kubanga ffe ng'aba East African Airways gavumenti yatusasula mu mitendera emirala tetulina kyetubanja kutuusa obusente obutonotono obwasigalayo bwe tukozesa amakubo amalala okubanja naye ebya pension nga bwe biri ffe tetuli ku programu eyo era okukozesa amannya gaffe kintu kikyamu nnyo era kyabubbi ddala. Ate musajja mukulu ono Dennis Kayiga amawulire agamuwunuukiriza yagalabidde ku WBS ng'ekifaananyi kye kikozeseddwa emirundi ebiri, ekimu nga kiriko amannya ga Chemba Emmanuel ate ekirala nga kiriko Kasule Oscar. Chemba Emmanuel ne galimu abiri n'eddala erya Kasule Oscar nga bakozesa ekifaananyi kyange emirundi ebiri naye nga bagenda mu Cairo Bank gyesikozesanga. Waliwo n'omulamuzi eyawumula bamuyite naye Kataagwe w'ekigo oluvannyuma lw'ekifaananyi kye okusangibwa ku lukalala luno nga ekifaananyi kiriko amannya agasiimwe Lawrence ono nga yabadde alya ensimbi z'akasiimo ke okuva mu Cairo Bank International. Abalala kubaddeko Flora Mugera Kanyunyuzi nga ku kifaananyi kye ayitibwa Kembabazi Doreen, Egunyu Faustin nga ku lukalala lwe lumu bamuyita Katongole Boniface. Poliisi ya Uganda ekyagenda mu maaso n'okunoonyeza ku nsonga eno era ng'esabye abantu abalala okugenda mu maaso n'okweyanjula bayambeko mu kunoonyereza kuno. Steven Kiwanuka, WBS TV, Kibuli.